tusookere ku taata w'omwana amawulire we gakutuukako nti omulenzi baamusibye nabadde ntambula nendaba bu vidiyo nga ali kumpingo nga bamukutte nengaba atataddenja atataddenja nga ali ku bunyogoga naye era n'engeri gye babumutaddemu n'engeri gy'adde atambula yabadde alaga era tagitya bwe wamulabye mutiitiizi omulala atambula nga mulinde nga bamusazeeko akaviri wogenda omanyira nti n'ekyennyanja nakyo kyali nemukeni kyali kyennyanja lwakuba bizibu byakikoze era neziddako so kati tutunuulire ono omuvubuka eyafiiridde ku Fangoni statements nnyingi olina ze wawuliddeko bankunnyonnyole tusookere ku taata w'omwana tusooke anti yeesibiza ebyaleetedde taata w'omwana okuyingira mangu kkomera eri obwangu naye ate we babadde njagala tubeere open njagala tubeere serious statement ki poliisi gye yafulumizza nga taata w'omwana bamusibye bagambye bamukutte era bamusomedde emisango kubba simu byaleluka ate twogere n'erinnya lye tuve ku ebyo kati tutandikire ku taata w'omwana ayogera erinnya taata w'omwana alien skin taata w'omwana alien skin taata w'omwana kijjeeko ate si taata w'omwana wo tuge tutandike kati tudiscussing yes alien skin bamukutte ne bamuteekako omusango gw'okubba simu biye kansa yabba essimu n'atulugunya omwana ne babba ne ssente ogwo omusango weeguli then ab'ensambi nabo bataddeko ogwabwe ogw'okuba abasawo yes bagutaddeko my sister is a doctor in Mulago in Nsambya sorry guliwo gwennyini ogwamuyingiza kubba simu byaleluka toyongerako nnyo essimu yo yaani ya muvubuka bamuyitaani bamuyita Mukasa oli yalemera mu bintu by'ottambula he's a fool Moze is stupid bamuyita Salim so anyway munansonyiwa I'm going to be open I'm going to be frank omayi wetulamu zino interview mba nina kwogera mazima sirina kubeera ku side eno ku side erino mba nina kwogera ki mazima nti agali eyo mu nkuubo oba ku siini galaga nti waliwo omuvubuka bamuyita Salim taata we promoter bamuyita Asani Mubiru yes mumanyi promoter mumanyi mumanyi namulabye omutunuli alinga omunyarwanda oba omuki munyankole munyankole alabikira obunyankole obwo obunyarwanda bagwawo kakati omwana oyo bwe bagamba eyakubwa nabbibwako ssente n'essimu tuve mu kubba ebbaabi eyakubwa mwana w'oyo ki omwami kati omwana be bana bavubuka nti abeerawo n'anyumamu n'akuba engatto ye n'ajjaawo ku restaurant oba okuvimba bali wa Aruna ku H&M okategedde so babeera bali awo like bano abaana abalala batambula n'omuyimbi oyo ne bagamba nti ono si ye yatuvuma omanyi wetubeera ku social media jjukira kati abayimbi abo abamu baliko amasannyalaze twogere ebyaddala nti internet oba TikTok ye Uganda naddala TikTok aliyeni oyo agirulinga nnyo mu ngeri eno nti yagwa yalinaako ebiseera bye naye kati yagwa tewali aliko naye yagwa yagwa yakola ki ani aliko gamba yakendeera mu manyi naye era yakyaliko amanyi yeetaaga kati gasola no ani aliko kati twogere amanyize ndi wano gwe jasi oyinza oba olina bayasiyo olinamu ennugu naffe ffenna tunyiiza but tuli wano twogera facts nkugirayo nsonga nti ku internet ya Uganda oba oyagala following oba views either jangu wane aliyeni oba ovume aliyeni twamukolako waneno n'atulemerera ne tumugjayo mwamukolawo twamukolako ko story kati genda we yayasa emmotoka nebigana anti TikTok tebabasasula naye no ffe batusasula anti kati nze ngamba kuba story yafubutuka ku era eno mukama atuyambe eveemu ssente naye alien tavaamu ssente bw'olina bayasiyo kati nkugamba kati nze am talking njogera mazima okategedde so omwana agenda akola video ng'alina byayogerako bali eri nga bakola ki bagiraba kati webeesanga nga bamupointinga out nti yoki yono era batakinga omwana ng'emazima bakola ki bamwatakinga ne bamukolako bye bamutuusaako ne bamuggyako essimu ye
ne wallets ye story eri eva ku side yaki ey'abaloopa ne bamuggyako ki wallet ye n'essimu mwalimu n'emitwalo 48 ne bazibba si kuzibba ne babikola ki ne babiwamba ekintu ekitali kikyo n'ekitwala oba okibbi bakola ki bo bagamba yakola ki yabavuma naye ate mulimu ne side endala egamba mbu yali mistaken identity mbu yali si ye ekyo nakyo nakiwuliddeko wakiwulidde kati side ziri ezo ziri bbiri bo bagamba oli yali yabavuma naye bo bagamba yali mistaken identity nga amwefaananyiza ki bwefaananyirize so omusango guno si mupya bagutwalako awo ne ku poliisi awo ekibuye ne babayitako ne bagezaako okuyingiramu awo mu bakuyita batya okukaanya ebbiri okukaanya ng'oli agamba ayagala miliyoni 7 nagana 3 ndowooza okukaanya ne kukola ki ne kulema kati ono omusango n'akola ki n'agwongerayo naye agafa obutukeeyo gagamba nti taata w'omwana oyo nazirwanako be bana bazirwanako yawummula magye okategedde ate mbw alimu olunyarwanda kati eri mbw amaanyi naye kiti bakuttira muntu ku liiso okategedde kati nga bagoba ku musango era olunaku bino byagenza obbaawera nga lwe lunaku lwaki olw'okumukaba nti oli yalemezaamu nnyo yagamba njagala mulageko nti si w'amaanyi nnyo kati awo ensonga wetti bwe yavudde n'okugamba nti ono yabba essimu bawamba buwambi bintu bwe babiwamba ne babiteeka omusango gwe bamuguddeko baguyita robbery kitegeeza ky'abantu bannyonnyole kujjako muntu ekintu kye n'okimugisaako amaanyi ng'omukubye n'omukuba aggrieved robbery awo wekyakoze ki wekyavudde naye tekiri nti baasanga muntu oba ne banyakula essimu ye oba ki naye tulaba nti ebintu ebyo bye bakola si birungi era mazima go gali nti si birungi era nzijukira sometime twali n'abo abaana mu mmotoka olunaku Ibra Kabadi yare yankuba Aliyeni najja nannona nanziza eno ku Fangoni bantwale banzijanjabe twali naye mu mmotoka n'amugamba nti Ibra yesawa nkubulira amazima nti mugenda ne mukuba abantu we mukuba abantu ne mukola ebikolobero bye mukola eyo nga simanyi naye we mubikola bajja kukwatamu ki nze nga nze ki mukama wammwe nti wokuba omuntu tasobola agamba nti Ibra ankubye ajja gamba Aliyeni akoze ki ankubye era omusanga ajja gussa ku ki era n'agamba nti kyovudala emabegakawo buli wali omulaba nga yatambulanga n'owa live nti in case wabeerawo ekiguddeyo naye records aba akola ki abazirina so kati ekintu ekiri wano abayimbi n'eggaali n'effujjo ye topic eriwa abayimbi bangi balina eggaali naye ng'eggaali liri disciplined naye abantu ba Aliyeni bw'oboogerako nga baagala okukuba bw'oboogerako ayinaawo obuyenje ku TikTok ne bwasama ne bumanyiranga abantu ne bakuba abantu because tuze tubiraba MC Katsi waliwo omukyala Evelyn Mike abantu bangi baze Sandra Liyali bantu bangi bannamawulire bebe mentioningiddeko nange mwennyini am a victim nawe bakuba bali baagala kunkuba baluyiru mwene emabega bakubirawo ku Fangoni bo bennyini be bampitamu alina ekivvulu nga baŋŋamba tugenda nkole promotion y'ekivvulu era nali ŋŋaanyi ne bagamba mbwe ebyo ebyedda babivaako biri kuba nalimba ku TV nga ne storage nakole yabanyiiza ne bampita mu bukujjukujju ne promoter ne baŋŋamba twabivaako we want you to work ne mugamba naye time je egenda obeeramu ekivvulu sigenda ba mu Uganda ngenda ban traveling ne bagamba it's okay watogenda kola bwe musi tulange to promoting ekivvulu konze it's okay nze wabeera sente entambula bwe nagendayo nga baneefudde baagala kunkuba era omukulu yennyini Aliyeni Skin yagamba mu mulabise naye waliwo omusajja ali awo omweru simumanyi ye yannyamba mweru muwanvu ye yannyamba n'omugenzi yennyini yaliko ku baali bagenda okunkuba ogamba omugenzi tumulekaawo mule mirembe anti nkubuulira effujja abaana lye babadde bakola anti kati
nina n'abaana nina studio gye ntera olubeerako waliwo abaana obalaba abaana beeyiya batambuza obuveera buno kati bagenze wafiikiga zonno na kolabo kati we bagenze ndooza ne balooza basobola okwogera nabo mutual agreement nti boss tuweeyo kakolabo twagala tupushingamu n'abagenda ewuwe ne bamuyita bulungi n'avaayo olwavuddeyo ne boogera n'akizuula nti tebalina ssente n'addayo mu nnyumba we yazzeeyo abaana abalala ne bafuluma ne bajja ne bagamba boosi mumumalidde obudde ne babawambako amasimu ne babafulumya abaana ne bafuluma nga tebakola ki nga tebalina masimu tebalina wakwogerera tebalina wakuwaaba babagambye boosi mukoze ki mumugjeeko so nti soka tumentioninge munansonyiwa saa zino njogera mazima bagamba enswera ekwagala yekugwa ki yes yekugwa kubbwa nti Uganda tuzze tuluzinga abayimbi ab'amaanyi mu bintu ebyokulwana oba ebintu ebyokusaaga oba bangi bazze bagwa naye nga bali involved mu bintu ebyokukola ki nti nayimirira ano ne mbagamba nti abayimbi abo be mulaba babeera bantu abali chosen singa tebali chosen singa buli omu muyimbi kuba abagezaako okwagala oyimba bangi naye abayitawo batono nti abayimbi abo they are good messengers nti namukaso osobola okubeerawo ng'omutima guli broken ng'okaaba naye n'obaako oluyimba lw'owuliriza n'odda mu mbeera n'okola ki n'obaako oluyimba lw'owuliriza nga lukusanyusa olulala nga lukusitula omukwano n'owulira ng'oyagala ki omuntu nti abayimbi abo b'amaanyi bali attached eri souls z'abantu kitegeeza baweereza balina emirimu mingi gye bakola balina bye basanyusa balina bye banyiiza balina bye bajja mu nnaku nti they are extraordinary naye n'abantu ababalaba obubi baki bangi oli asobola okubeerawo ng'agamba kati njagala nsibemu kwoyo gundi mulage nti si waakabi nga ye ekyo ekigendererwa ki n'abeerawo nga ye ayagala bwagazi kulabisa bamulabe nti yasibye serebu nti tulina omulembe guno twalina omulembe gwa Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone abantu abo baakolanga ki effujjo naye oli mawulire okimanyi bulungi mawulire mulimu ekintu kye bayita stunts nti gundi sima kubye munne ebiso sima gundi yagize sima nono na attackinga munne sima ono ne beewereza sima biki mulimu ebintu ebimu nga bitambulira ku script nga si bya ddala kati bana abaana bali mu mulembe guno era nakyogerako ne ngamba nti Bebe Cool Chameleone nani mujja mugamba abaana bano nti mwalinamu ku bintu ebya script bo babikolera ddala bo bakola ki babikolera ddala beerumbira ddala ate n'ekirala ku mulembe gw'aba Bobi Wine abo ti babyekolangako bo nga bo beerumbanga bo nga bo tebaabikolanga ku bantu baki bantu ba bulijjo nti amusanze oba amukubye oba bali mu awards beesinkanye baagala kwetta those balina emize gy'aba hooligans let's not call them hooligans let's not call them hooligans okitegeera nyina ekintu kyengenda okulagana mukaso okirabe maaso awo nti saa zino soko mentioningeko abayimbi either nga yafa nga yafiira mu violence oba nga career ye yagwa naye nga ali involved mu violence olina bw'omanyiyo radio AK47 tebafa bwe bati guns ku mapeesa bwe bati Rabadaba career ye naye yagwawo atyo oyo n'omuyimbi wano omunene omugwe twawulira simaate waliwo yafiira mu nju ye sima biki nti abayimbi tubadde tusaba mwebuulirire nti tukimanyi sometimes Katonda bablessinga n'abawa amaanyi mangi mwenga mmwe amaanyi namukasano galema omuntu okontrolinga ne gakubisa gwosanga gasobola aba abantu balina amaanyi mangi nti mufune engeri gye mwebuuliriramuko oluusi amaanyi omuntu we gamusukulumamu gamukozesa ki gamukozesa ensobi ate n'ekirala nti mbadde nsaba tutegeeregane n'ekirala wayogenzeko mu ghetto nze ntuukira ddala mu ghetto nze mu buli kika ky'abantu ntuukayo mu bantu abavunanyizibwa ntuulayo mu ghetto ewali asula kaveera ku street ntuukawo ewali agaya amayirungi ewali awunya enkwawa ewali eyeyayuuya ewali asiiba enjala nze nkola ki ntuukawo kyobudala story yange ne ghetto nnene ze senyinyala abantu buli wamu ntuukayo so nina ekintu kyenalabye mu ghetto eyo oba kyenayigayo nti gavumenti mwetaaga muteekewo ku programs muyingireko eyo mu ghetto abantu beetaaga obuyambi
abaana babonyeebonye nnyo mu ghetto eyo ne batuuka ne beekyawa ne batuuka ne bafuuka bayeekera nti mu ghetto eyo osanga omwana nga takyanakwata ku mudumu gwa mmundu kugira ati omusirikale nakwata ku mudumu gwa mmundu nga tagutya ng'oli omwana yasiibasiiba enjala n'atuuka n'aguba n'abonaabona n'atuuka n'aguba mu bulamu bw'ensi nga talina kyatya nga Justin okuku ate nga bavaako mangu kasita afunamu just akantu we kati nti akukuba n'akugjamu amannya ate ng'alaga kiri nomo nti bintu bino ebituuka ku basereebu oluusi biba birina ebintu bye birabisa munda eyo ti gavumenti muteekewo programs mutandike oyingireyo mu ghetto oba si kyo nga tebanateekawo programs ezo alien skin omanyi lwaki njogera ku ghetto he came from the ghetto I know but bw'ova mu ghetto n'otuuka mu bulamu bw'abantu you have to behave ng'abantu Bobi Wine yava mu ghetto no Bobi Wine listen Bobi Wine yava mu ghetto naye Bobi Wine tewamulaba nga atuga abantu batomera abantu these people bali basene bajjo bakona emmotoka ya bajjo Bobi Wine yava mu ghetto golaba gali gye yayisangamu byono gye yayisangamu Bobi yava mu ghetto yes family yo jimanyi yes family yo jimanyi yes ojimanyi njimanyi balina mu kasente tebalina mama we yali atunda na pani kuba yakayimba ne kayimba mama used to be a street vendor ate daddy we bonna bali baavu kati nkugamba weeki nti ghetto erimu emitendera ghetto erimu ki kino ekintu kyeŋŋamba siri mu kuwolereza oli muwolereza but I'm shedding light nti byendabye nti nze ghetto ngituukamu gavumenti muveeyo mubeeko programs oba abantu bemusindikira mubeeko programs ze muteekeeyo mu ghetto oba si kyo otherwise ghetto eri mu training aba rebels oba ba soldiers kulwayo nti bano bemutatutte mu barracks ku traininga nti bano bo bali eno be traininga bokka nti we mutegendereza omuntu asobola n'obakozesa ensobi n'abakozesa nga abayeekera okuyeekera mmwe nti ekiri mu ghetto kiralamuko okubonaabona kungi nnyo abaana bafuuse heartless nnyo baagala kimu kuyitawo simanyi oba ekyo ekintu osobola okitegeera nti muveeyo mutunuleko mu ghetto mutunule nnyo mu ghetto oba si kyo bajja bayeekera abaana abali eyo nti already nabo bafuuse bayeekera okubonaabona kungi omwana aghetto asobola okutugumbula nga tayagala mmanyi nga ye yabonaabona ddaali awo tatya na kufa ova ku muntu nga tatya na kufa nti kati era ebyo byolaba abaana obatuukakaawo bakoowu baki tatya mwana tatya na kufa oba kitiyagaasa oba masasi tatya bakoowu naye ekyobukoowu kiri awo but I'm thinking alien skin we yakuŋŋaanya abo abaana bw'ova mu ghetto era abantu bayimbi bangi nnyo bavudde mu ghetto naye bw'ova mu ghetto olina oku-adjustinga mu mbeera z'abantu buno nze nabagamba nina omuntu gwe nagamba ne ŋŋamba alien skin yazze akuba abantu bangi naye mubakuba abo abangi wagenda bbaayo omuntu ogwa agenda omulakira kati nga tuvudde kwoyo gwe yabbako essimu eyamusibiza tugende ku ddwaliro tugende ku ddwaliro ly'ensambya ekintu kya alien kirimu nti akubanja weyesanga nakola ki akubanja bwawerekera akuwalana kikola ki gujabagira kati oyo alimu abamubanja n'abakola ki no n'abamuwalana ng'ovudde ku musango gw'essimu yokka just bwe mukirabira wano ku ngulu kyenkugamba kweni abantu bangi bazaakola ebyo nga babakuba kyenkugambye nti kino kishedinga light eri abayimbi abaki nti we've already lost ono bamukutte ne bamutwala mu kkomera naye abantu tebakyalina budde omuntu akupangisiza bawusa n'akunyiga omuntu akupangisiriza eyo oli nakuwa akatwa ne katakuttirawo ne kakutta myaka emeka ebiri oba oli n'akupangisiriza abantu ne bakuba amasasi n'aganda bwe amateeka tegamukwata tetubaluuzinza abayimbi oba n'oyingira mu ttooyi oli n'abanyigira eyo nti kati yeene sawa ne fire radio yenyini kati ekyabuusabuusibwa tebamanyi biri awo nti rest in peace Moses Radio naye yatuuka ng'awandulira n'abantu amalusu mu face nti kati byebino ebintu
kati abayimbi yessaawa mukole ki ate obuzibu ate n'abamu ebikolwa byabwe tebinnavaayo abayimbi abamu nti omutonzi akyababiseeko akasusu ebikolwa byabwe tebinnakola ki tebinnavaayo naye n'ebiba tebinnavaayo muwulire gano amaloboozi yessaawa mukole ki mwebuulirire Queen bawa abadde akisussa kyovuddala nkugambye abadde akisussa wano nzize kwogera ki mazima era genjogedde ge maki kati njagala tugende ku keesi ye ensambya ku muntu eyafudde Joram right? Yes, rest in peace. Gwe obadde omumanyi otya? Joram Justin neewunyisiza kuŋŋamba mbu yakunyigamu naye badde mumanyi ng'omuntu omukkakkamu oyo omwana abadde muntu mukkakkamu ate ng'ayina ekisa ate nga muntu ayaniriza era oba oŋŋamba nti yakuba maybe some things biba because of peer pressure naye abadde ayina ki ekisa nti Joram nange we bankuba ye yakwata n'anzijanjaba omuntu afudde tebamwogerako kibi ye yankwata tukole ki tetumwogerako kibi omuntu afudde bagamba bw'omwogerako ekibi mbu kiba kimwongera simanye mukomereza so kati twogere birungi bye byokka nedda si birungi naye kyekyo kyabadde kyovudola nti buli omu yabadde atakiti abamumanyi kyekyo kyakoze ki kyekyo kyabadde nti naye era omulaba nti mu bulamu bwe nayogerako naye omanyiza embeera mu community musobola okubeera wano naye nga buli omu manyi ekyama ki olw'ensonga buli omu mutuukirira lulwe nenjogera naye nemmanya ki nenzira ku mulala naye nga mwena teryamanyi ti Joram yanyumizaako naye ng'olaba naye yabonaabona n'atuuka neyeekyawa anzijukira lunaku lumu namugamba Joram okimanyi munsobola okusabira Mukama n'addamu essaala zo n'agamba Queen woba osobola nsabira nfune ssente nkooyo obwavu mbonyeebonye nnyo teri muntu atabonyebonye Queen nnyo atirisiti mbeeremuko nange nekka ssente naye enjiriba nnyo so that's Joram tabadde muntu mubi tabadde muntu ki era waba yakuba maybe because it was because of peer pressure oba alina gwayagala osanyusa naye era si nti ye muntu eyabeeranga ennyo ku ggaali ya kibanda no abadde driver w'abaana nga yabatwala ku ssomero kati enfaaye ebigambo byayogeddwa bingi waliwo yagambye mbu omukulu yabadde adde emabega akuba Rivans n'amukoona alien skin bi yamukoonye ne wabawo abagamba mbu emmotoka yamulemeredde n'abuukamu n'ayagala ogizizika ebijinji story esinga otambula n'abakyala w'oku kyalo gye yayogedde then waliwo n'alina akaduuka awo akufa ngo waliwo akaduuka omusajja nyini kaduuka akeera kuggulawo agalawo ssaawa nga mmeka 6 okitegedde akeera kuggulawo awo nga 12:6 gwaggalawo so naye yakoze eki yabaddewo era naye story yemu gyakola ki gyawa so investigation tugirekere ki police tubirekere police nenga kati emmotoka bwe yamulemeredde n'abuukamu ate agizizika ebijinji abaana nga tebatya ddenja owekitiibwa Luke Owesigire mutunule mu nsonga ezo yagambye they are handling the case but kaganya akange okusinkinga into my mind kati gwe kikyolowooza sinna kyendowooza kyamaanyi naye kyemmanyi emmotoka tesobola kulemera n'ogibuukamu owonye obulamu bwo ate omala ogizizika ebijinji investigation tugirekere police nti just because bano baserebu naye nze mbaddeko ku byalo nga ndaba abantu nga oli yajja n'agamba bba omwami wange afudde nga bali mu nnyumba abantu ne batandika ne bamuziika bulungi anti natandika ga omukazi yatta bbaawe pozi nga gwe tekikutuukangako just because bano ba celebrities naye namukasa tusobola ebbanga tutudde wano tukola interview kumbe nze naze n'agalwadde gange oba yebadde kalenda webadde egira nti nina omumalayo kati wemalirayo wano looza banayogera bajagamba era wakoze ki wanzise nti because fenna ebintu bya limelight webityo naye normal life era n'abantu ababi batuukako just wakuba bano balimu ki bali mu limelight mbu abantu bajja balowoleza birala kati gwe tubulire statement eyabadde eyo tubulire statement eyabadde awo
gwe tubuulire nze kyembadde njagala Masolo nze nkulekedde kino ekintu njagala otubuulire nze bye bye baŋŋambye ne ndaba nga tebijoyininga era omukulu ow'ekitiibwa namulabye yesterday nayogeddeko naye n'agamba omusango baguli wamu jangu onyigeko n'essimu mu bbali kati nze njagala gwombuulire sitooleyo nti leeta essimu ye eriwa yiiyo leeta eyo essimu leeta n'ako akasawo kangaako oba onanfiirako ayagala kibannange kwata ng'ogenda mangu olina airtime You want us to call? Okay. Twagala otubuulire nze Masolo statement ezo zagaanye okunyingira kati gwe nonge kyogezaako gamba no sirina kyengezaako gamba naye omuntu Hello. Wanji. Manager Konde osiibye otya? Gyendi. Mbadde njagala otunnyonnyole mu ddakiika 2. Accident eyo wamma yabadde etya? Sinzaayo ayina byogerako. Gwe tobyogerako yo? Sinzaayo nokufuna information. Kuba nja kwogera nga saabaddewo ate emigere ebitaliiyo. Ani afulumya amawulire? Abeera Julius naye ali ku poliisi. Julius naye bamukute? Bamukute leero? Bamukute n'ekibanda. Kati tewali asobola kwogerako eyo ensonga ya accident? Kuba babaddewo ku siiri tebaliiyo. Abantu badde boogera nga tebaliiyo. Gwe ki kye bakugambyeko? Ab'okukyalo. Gwe ki kye wawulidde awo kujjukira bwe mba mubeera wamu buli omu aba anyumya emboozi eyabaddewo? Bayitawo just bakukyalo era bwe babadde boogera kubanga babadde ba first respondent. Bagambye nti yabadde yapaakinze mu mmotoka naye yagipaakinze nga erimu akatambo naye amagipaakinga naye tagitaddemu gundi teyagitadde mu paakingi yadde ya manual si automatic kati yagisibidde mu giya ya wansi kati so yagireseewo nti bo bagamba abamuyambi bo bagezi omulaba nga akanigayo ejjinjawa emabega y'emmotoka titomera ekisenge bagamba emmotoka eyonoonekere netomere kati nkwagala ogikanyukira ejjinja agitegeere yakubye ekkube engeri gyebadde eri ku siropu so nemukuba netomera ekisenge naye teyamudamaginze nnyo kuba abadde tayagala mbulagera mu ddwaliro sizira kuba responda nti omwami n'abakyala 3 bamusitudde ne bayita abokufaangu kuba zinadde siriiyo so kikyo kati bamutute mu ddwaliro ng'ali oke bamutute mu ddwaliro ng'ali oke kuba abadde aganye n'okugaana kuba damage yadde erisowaadi kusinzira ku mulwadde ye nga ye nga taagala agenda mu ddwaliro kati bamutwala mu ddwaliro bamutuusiza mu ddwaliro ne bamukolako buli kimu medication ngozangawo yebeera so era muwulira nti ate omuntu afudde zaabadde nga ssaawa mmeka we yafiiridde okusinziira ku lipooti nakirudde mubalaga yafudde ssaawa 5 awo ssaawa 5 kitundu awo lipooti kyebalaze ezekiro ezekiro yafudde misana accident yagifunye ku makya ssaawa emu ebadde atwala baana ku ssomero kati emotoka engeri ey'emmayo teyataddemu kulaki n'agisibira mu giya teyataddemu handbrake n'agisibira mu giya omutwe emayoso ogisibira mu giya kati nesigala nge kati yabadde epaakinze nemana eva mu paaking katono
tandika otamba ne bwe bali restaurant bagamba bamala byakanyugayo ki ekiyinja naye kikuba bukuba emmotoka nemutomera tegeri motoka gyeri nti nzito yamukuba netomera n'ekisenge nemusuula eri mabulooka kati bwe yafudde essaawa 5 akavuyo katuuka kati ate nga kabaddewo kiro akavuyo tekabaddewo kiro information mugijjawo kabaddewo misana agamba kavuyo kano babadde mu ddwaliro yes nga baagala omutwala omujja mu ddwaliro anti kati omulwadde ye ku lipooti balaga nti yafudde essaawa 5 ez'emisana bwe balaga ku lipooti naye okusinzira nga byo byabadde kuba nze nabitegedde essaawa ndozanga 8 kakati bali eri ekyo ekyaba kyakanyiza ndoza bagenzi ng'abasawo mbu battamwattamwa beebuzaabuza ate mubuuza sukaali ndoza kyakavungane kavudde awo nga bamaze omuntu okufa ndoza ne bamuddusawa emulago kati lwaki bamututte emulago bakya bamututte emulago lwaki ate bamututte emulago abeddwaliro bennyini ne bamuze konsenti ya next of kin yabadde Julius Julius ekitegeeza yaba authorize nze bamugye ensambe bamutwala emulago teyaba authorize nze bakikoze bonga kavungano konna kavudde kwekyo kubanga teddwaliro lyakuta omuntu n'afa ne bamupalapalanya mangu nnyo ne bamuddusa without consent ya next of kin nga tasayiniza oba nga takkiriza permission nga tategedde nako kati ng'alinga anoonya obunoonya omuntu gweyerekedde kati bo ddala bukiripu gye buli bakutte footage nga bakubira ddala abasawo simanyi wabula siyinza kunyonyola kubasikizibwa nakufuluma information era kati kyemmanyi ogenda kunjokesa nga lwaki ate nkwokesa ate sikirizibwa bino byogera kwali balina okububyogera kuba yabadde mu buli kimu wakati ate Julius bamukutte n'omukulu ate alina obyogerako bamukutte n'aliyeni kati mmwe abaliwo mmwe mutuwa ekiddako kati okuziika kwadde okuziika saa 10 leero luddawa era muziika busiika kati postmortem yo yagambye etya postmortem sinabbitunulamu kuba naye ndi mu bintu bya kunoonya kuba eri very keen nnyo kale sebo toyanziza nnyo konde oyomu ku bamaneja baliyo ebibuuzo bingi kati abantu bawulire bagambye batya gwe abadde agamba yamutomedde kati agambye atya kati waliwo kino ono omukazi omukulu baali bagamba mbumbu yaliko omuntu wa alien skin oba ye generator ye yafulumiza eyo statement mbu papa yabadde avuga emmotoka nadde emabega n'akoona so abantu ne bamukapturinga ne babugjayo yes nze nakalabye ku TikTok ya Shadia wa Kyagulanyi tho yankootinze bubi nabadde sigamba nti yayogedde information eyo nagambye ye yatuwadde information alina gwe yagijjeeko okitegeera so kati oli yayogedde ebitaliiyo nabyo biri mu bantu kati ate ava atya ndabadde manya ebintu bya happenings ekiro bya happenings ku makya kubanga oyo omuvubuka yatwala abaana ku ssomero ku makya kati omuntu afudde essaawa 5 bamugye batya ate ensambi ate ne bamuddusa emulago ate kati nze ne nkugamba nabo kye babadde bali mu ddwaliro bakola ki kye babadde kyemwalabye mu vidiyo wabula bannange nze obadde oli mugambo bamutobedde kati oyo yakola ne ku social media handles ye y'omu ku bamaneja avunanyizibwa ku byokufulumya amawulire ku byokola ki kuba ye yasooka n'ogwogera kati nze mukuwadde naawe owulire omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuza ekisa so we are eagerly waiting for the postmortem balina ogisoma abapoliisi tumanye buzibu ki because nina byendabye ku internet bagamba mbu omugenzi bamusazeesaze noddano ku bintu bya internet obadde oyagala mmanya mazima nenkufunira omu ku banene abali munda bakukoze eki bagagambye katwogere ku mwami oyo afudde abadde n'abaana abadde n'omwana omu sorry n'omukyala
simanyi naye era omuntu buli omuntu tasobola bba kyabula akuuta asobola obbeera mama babaayo ng'akuuta abuze era abeerayo just baba tebabuze naye abakuuta tebaba serious abakuuta tebaba serious kati abadde obulamu bwawangalidde okufa nga wabeera Monday to Sunday yangamba yali yagendako e Dubai eyo okukola ebangambye mbu yava Dubai n'akomawo n'agira naye era abadde abeerawo ndowooza ne ku weekend ng'agenda mu bintu bye ye nga ye kuba ku weekend ndowooza abaana baba tebasoma abadde avuga baana ba mukulu kitegeeza ye yavuganga ne champion gudo driver omuntu bwakugamba yogera kujolamu ebirungi bye nga 5 kiki osobola osooza muntu awuliriza abadde musirise ng'era omulaba musirise awuliriza ali kaindi ayanyiriza abagenyi ate n'ekirala kyembadde mumanyiiko nti walaba omuntu anakuwadde kimuluma era yeereeta mpola mpola abadde ayagala nnyo oli obunyeebwa ng'ajja mpola mpola naga nkuwe ku bunyeebwa naga nkulaba naye kitagwamusuubi bulamuwe butyo biki ebintu bijja kukola ki bijja kuggwa bino ebintu gyesobola kuba bwe baserebu naye n'abalala mu bulamu bwa bulijjo tukola ki tubiyitamu naye bakendeze fujjo tubikola ki tubiyitamu nti nina gundi we nabadde nina interview kwe nabadde neŋŋamba abantu nti just ye nga ye alabika alina omuntu eyali mukwano gwe oba omuntu eyali oba nkugamba etya omuntu ow'omugaso ennyo eri obulamu bwe eyamuteekako eddaala ne bafunamuko obutakola ki obutakkaanya kikati mu kufuna obutakkaanya ne bagezaako okwagala okwerabisa omu n'agezaako olabisa munne nti nsobola okukola ki okukkakkanya nti waliyo ebintu omanyi ebintu bya mafialism obimanyi nti namukasa omuntu asobola okukola ekintu naye nga muolujjudde abantu tebakiraba ako balaba gwakola ki gwakyekola omuntu asobola okutulugunya ne bakusiba n'afuna bewavuma muto ne bavaayo ne bagamba oyo yatuvuma yanvumya gye kumbe wamuvuma kyoli mukutegeeza bwe nkisika naye soko kiriwa kyoli mutegeeza singa olina bewanyiiza nabo n'abatumbula buto bayimuke essaawa zino kati kyogamba waliyo abawujjirizi b'omusango guno yes kyembadde nsaba nti muleme kubeera batiitiizi nnyo muleme kubeera ki batiitiizi omuntu asobola okubeera eyo ng'awalana munne oba ng'alina kyalanga munne naye nga teyeeraga mu lwatu naye ng'asobola okukozesa ki abalala nti mweyatulire omuntu amanye nti kaakati kino gundi naye Queen Bible egamba kyosiga kyokungula bano abaana basize nnyo ebikonde bakubye nnyo abantu I'm not perfect nze saagezangako si kuba bantu baali banzitidde omulenzi wange bajjo agenda kunja sabe bali nedda temwalaba incident ya bajjo tiwagiraba Queen naye maama omusajja yakuwoomera tolaba nsobiize buli kyakolola olaba chocolate mwereere tolabawo ttaka gambye nti abayimbi mweddeko kuki kuneeyisa yamwe sikyogedde nga anti kati olaba Queen kyenkugamba mwamuwabi omukulu azze akuba abantu kati mu bantu bakubye abangi omu bw'ati yavuddeyo amaliriza amusibiza kati teeberezaamu ennaku z'omwezi nga 9 akomyewo bamumye beyiro azzeeyo bwaddayo agenda liirayo Ssekukkulu kuba abalamuzi bagenda tuuka by 17th 18th abalamuzi baba breaking off bagenze mu festival season ekyo tokimanyi kati tegeka nkokoyo ogikalirire omuntu ofune tifini za Christmas kati obuzibu obusobola omulwisaayo nti abamuvunaana bakyekwese mu bifaananyi labako omanye emisango gigenda piling up abantu abalina obuzibu kwali enne nalabye batandise ovaayo nga bagamba ate nze eyamuloze simanze eyakabye ewaffe simanze eyaleese omusoda simanyanga biki ebyo tebiriiyo babbira bwereere ebyo tebiriiyo abantu batandise dde oyimusa bizinesi zaabwe simanze eyakabidde ewaffe
ne musindikira amaloko kyokutala yasuze tebiriyo ebyo tebiriyo. One thing I know nti emisango gigenda jjukira kati aliko gwa bubbi na kukuba muntu, then ab'ensambya nabo bagenda teekako keesi yaabwe. Ezo keesi tezigenda wera bbiri. Omanyi otya ne bano bannamawulire be yakuba bagenda nabo leeta keesi yaabwe, emisango gyegatte gibeere bweti, ova guno odda ku guno, ova guno odda ku guno, buli musango guba n'empoza yaagwo. Era musabire nnyo, sabira nnyo baby daddy, sabira nnyo baby daddy, baby shower wandigibeerako bw'omu. Musabire nnyo, saba nnyo, saba nnyo. Queen pre naye ng'abavubuka abali eyo mbadde nsaba nti twekumeekumemu. Kimanyi ffenna tuwonaabona, nange nawonaabona kimanyi naye naliko mu ghetto. Emaye naliko mu street kyobulaba nkugaenze ghetto zituuka mu Ssenyinyala. Naziibako ennyala naliko mu ghetto ze Nateete nga mbeera eyo ne bamalaaya nga nkola ki nti ffenna tubonaabona. Naye ate tekitegeeza nti olw'okuba wabonaabona ate ye okubonaabona okukozese ate oba okutulugunya oba yes okubonyaabonya omulala so okubonyaabonya oba obusungu obulamu omulala nti bannange tufube okwekumaakuma twebuulire ng'abantu golaga obusungu takulinaako lutalo temwekyawa nnyo okategedde mulimu abantu abali eno ng'ebya ghetto tebabimanyi ng'ebintu byabwe biri soft kati just tulina lwana nnyo twadaputinga embeera zaabwe twadaputinga embeera zaabwe ate nammwe abantu abali eno abakulidde mu soft life abatalabangako ku nnaku please mubeyaringe n'abantu ba ghetto mubaweemuko ku budde togenda gamba mbu oli avudde eri ng'abonaabona avudde mu masitreet bamusiba nnyo mu makomera abadde mubbi oba abadde ki omwadde ennaku bbiri nti akole ki akole no transformation si nyangu kuba bw'otunuulira nze omuntu gwenda yakola transformation etegerekeka omuntu gy'asobola okwogerako ya Bobi Wine from ghetto yali anywa enjaga asiba enviiri n'abyejjako but omuntu nga gwe naawe olina osooka n'omanya nti nvudde mu bulamu buli eri obw'okwetugira ekyokulya kati nina omugaati ne bano b'osembeza bayigirize ekyo than bafuula world mwena mubeere nga bahuliganizi naye nga ne Salimu ne taata we Hasani kyemanyi nabo banyiiga baagala kulaga kuki fayiro nyingi zitambula masolo fayiro Salimu bagenda kukwatagana in case nga bakwataganye naye n'ensambi ejja already batadde no nsambi yafulumiza dde ekiwandiiko bagenda bakwata already mukwate ne gundi kwali yani ono abadde alina obyogerako ono ago bakute nali emiskin Julius fayiro zigenda tambula zeze nakamanyako 3 sofa ziri mu tambula nedda mulimu fayiro ezimu nga bino nti yanjogeddeko kino ekyo kirala naye yankubye assault kesi ndala nnyo yankubye nanzibako kino yankubye nanzibako kino bino ebintu bize bibaawo bakuba biswanka bakuba bingi so nga tumaliriza twongera okusaasira famire ya Joram n'omwoyo gw'omugenzi yes bambi he's young abadde ali myaka nga 27 28 ekinene omwoyo gwa mugenzi mukama agulamuze ekisa Fangon Forest tubasaasira okuviirwako muganda wammwe mukwano gwammwe mukama abagumye tetukola violence kubanga singa violence yemalako byonna singa afuga singa eyawangula yafuga naye violence si yemalako byonna kyova olaba eyawangula si yafuga so tubeere bakakamu naye akimanya asobola owangula muki akimanya asobola owangula kubanga okulonda tekuwangula ntebe akimanya asobola owangula naye asigala akyajja wammwe okubeegula n'abakwata bulungi n'abawa ne kasente kiraga nti olaba omukulembeze afuga eggwanga ajja mu bantu n'agamba nti bambi munnonde n'abagula n'abawa ne kasente abasanyuse n'akola atya ababibite nga babebi kitegeeza nti violence temala byonna yes muyina okukanya yes tutereeze embeera zaffe nti saawa zino okuvuma akubadde kusuubirira buli kimu bavuma buvumi
bakendeeza okuvuma kati saa zino tuli mu mbeera ng'okuvuma tekukola ki tekukyakola tekuyamba tekuyina kyekuyamba era bagenda kuvuma abo abaana nze banvuma okunfiirako naye banzijawo nange bakyanvuma okuvuma tekuyina bannange ennyongero bajjukiza okuvuma tekuyina kyekugenda kukola ate tolina kyogenda vuma namukatya kyesuulirako you don't attack us naye bw'oyagala okuvuma oli waddembe okuvuma naye ebivumo tebigenda kujjayo musibe gula tifini kajjeeyo naye gula tifini kali eyo gula tifini omukulu oyinza omutwalira emmere ku ssekukulu olowooza saawundi ebaddemu ebaddemu eba epikinga gwe muleke nze njagala gula tifini omukulu yandirira ssekukulu anti nange mbuuza ssekukulu yandigiririra mu kkomera people nyongero bajjukiza nga tumaliriza mulekere awo violence terina kyegenda kwongerako bwemba namukasa nakwogeddeko ekyakunyiziza genda onsamoninge bampite bankwate thani okunkuba thani okunzibako ebintu byange olina akasembayo munsi muno mulimu ebintu bibiri ebifuga alaba ono omugaga w'ensi ki eyo aliwa ono ye Balukhazani eyo yalina teyali mukulembeze yali bwa minisita naye yali era mu kubala bya finance tegeeza akasente yakayina ki mu bungi nti munsi muno mulimu ebintu bibiri ng'omuntu wabifuna bimulema ofuga era kakati kyeneebuuza nti mwami Museveni oyo asobodde atya okubeera saa zino ng'akyalina hamo ng'akkirira mu bantu nagabambi ng'olaba yaya n'abantu bamwagali Museveni naye ng'akaayo omumanyi lindako nti nkugamba ebintu bino wammanga nti ebintu bibiri ebizibu ofuga nga Katonda yabikuwadde kyo kiri nnomo era tulemenya nnyo balala just tubalagewe nti amaanyi nga Katonda yagakuwadde n'akuwa amaanyi agasukkulumye oluusi woba teweebuuliridde nnyo naddala ng'ovudde eri nga si tokulidde mu mbeera yakubeera bulungi n'agakuwa buwi gasobola okusukkulumako kyekyo ekyatuuka ku alien okategedde just mumugayidinga nti just amaanyi oluusi naye gakola ki omuntu omukulu agayidingika ate ekintu ekyokubiriza masolo siriwalira muli omuntu omukulu bamugayidinga ekintu ekyokubiriza essente kati alien skin okyasobola omubuulirira akakyama amabera bw'okagolola okanuula naye bw'akomawo mugambe for your baby to behave ekintu ekyokubiriza essente nti esaa zino abantu abakyasinza okutambuza n'emize emikyamu oba abakyasinza okukola ebintu ebiri extraordinary be bantu abalina ssente nti atuuka n'alaba nga ssente ze taagazikozesa bintu bya bulijjo n'agamba nti kaakati we nali omwavu nayingiranga mu magulu wakati kati wenfunye ssente njagala ngezeseeko emabega wafaanana wati we nali omwavu nti nakolanga omukazi omu kati wenfunye sente njagala ndabe abasatu babeera bati wenfunye sente njagala ndabe wemukikolera ku liva kiba kitya nti bantu mwe abalina sente temuzikiriza kubafuga ki kubafuga nnyo abo abantu wala abalina sente be bakyasinza okuintroducinga emize egitategeerekeka wano nti bo baba baagala vumbula sente ze tayagala zikozesa byebimu ng'abavubi bazikozesa ate andikoleeta emize emirala ogenda okwesanga aleesa okwonooneka muki mu society nti mwebuulirire mukole eki mwebuulirire ate nammwe muguleewo ebibiina ebibuulirira abagagga abo abafunye ssente oba lwakuba bamu temubigendamu ate naye kulaba ogenda zifunda naye weebuulirire teri agenda buulirira bantu nenya banno wamwe okimanyi bulungi nti ssente zisobola okuba tewekontrolize ziriwo zaalina ezo ennyingi ezibadde zimukubya abantu ng'asobola n'okubbaana mu etaano nammwe mukola ebikolobero